King News amawulire nate agakatuukawo mu kaseera kaneeno kimaze okutegeerekeka nga amagye bwagenze maaso n'okwabulira amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nate enkya y'olunaku olwaleero. Oluvannyuma lwa Jenerali Yoweri Kaguta Museveni assaako ne mutabani okukitegeera nti ate enteekateeka z'okufuna z'okukwata Bobi Wine nate tezikyasoboka, bano munnange bagenze maaso n'okwesanga nga ekigendererwa ekyokusigala nga badeployinze amagye mu maka ga Bobi Wine munnange ate nga tekyakola makulu n'omundi n'okumu. Kakati nno ennaku bbiri eziyise emabega gavumenti y'Jenerali Yoweri eriyo bannamateeka abatali bamu abagenze maaso ne babako omusango bafayiringa era nga guneeno gwabadde gwekuusa kuba gwabadde gwekuusa ku ky'okudeployinga amagye mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nno oluvannyuma lwa Jenerali Yoweri Kaguta Museveni okutegeera nti ate ebigambo byandigenda maaso n'okumwolonekera olw'okusigala nga agenze singa agenda maaso n'okusigala nga asinza amaka ga Bobi Wine kiri munnange ate kimuleesedde oba kino kino avuddeyo n'alaba nga ateekeddwa okuvaayo okugyayo amagye ge munnange ate mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okuzzaako emabega nti ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwali gwa January nga olunaku lumu emabega twamala okuva mu kalulu munnange ate akakuba ennaku z'omwezi nga 15 Jenerali Yoweri Kaguta Museveni nga bwe twakipredictinga nti yali ateekeddwa okuvaayo okweyiwa amagye oba okusalako amaka ga Bobi Wine era bwe kyali okufaanaganako ne we yagenda maaso n'okukikola omwaka gwali gwa 2021 era bw'ava mu kalulu mwejjukira bulungi nti Jenerali Yoweri Kaguta Museveni still era yagenda maaso n'akola ekintu ekimu n'asalako amaka ga Bobi Wine almost okumala emyezi 2 mirambirira paka Jenerali Yoweri Kaguta Museveni bwe yakitegeera nti yali amaze okusekiwalinga nate omunyago gwe. Kakati ne wetwogerera olunaku olwaleero Jenerali Yoweri Kaguta Museveni yandibanga ekigendererwa kye ekyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange ate kyandibanga kifudde ettooke. Kati nno gibadde giweze almost emyezi 2 n'ekitundu bukyanga tuva mukondo kwa bonna okwaliwo ennaku z'omwezi nga 15 okuva olwo Bobi Wine yagenda maaso munnange ate ne yeesoloza ennaku z'omwezi nga 16 Bobi Wine yagenda maaso n'okufuna information nti amagye galiba waliwo enteekateeka ez'okumukwata. Bobi Wine yagenda maaso n'asala olukwesikwesi n'afuluma amaka ge oluvannyuma lw'okufuna intel okuva mu bitongole ebyokwerinda nti waliwo enteekateeka ez'okwagala okumukwata batekewo akavuvuŋŋano wakati mu kavuvuŋŋano bamukube masasi then oluvannyuma babeere bagambe nti ono munnange ate yabadde straight bullet okufaanaganako munnange babadde bajja bagenda maaso n'okutta abantu ne balyoka ne bagenda maaso ng'okugamba musimanyi ebadde straight bullet kyekimu still era kye baali bagala okukola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nno tewali muntu n'omu abadde amanyi nsonga lwaki amagye gabadde gakyagenda maaso n'okusalako amaka ga Bobi Wine. Abantu bangi nnyo abagezezzaako okwagala okupenetrate okwagala okugenda okukyala ku maka ga Bobi Wine okulaba embeera nga bweyimiridde nga bagaanibwa nga n'abamu ku b'eŋŋanda za Bobi Wine Banobya Babanja Omani Irene Kayemba nti bagezaako still era okwakisesinga okulaba nga bayingira mu maka ga Bobi Wine ogenda maaso n'okwekenneenya embeera munnange byonna byafa ttogge era bagaanibwa wabula abantu bokka bagenda maaso n'okukkiriza okuyingira amaka ga Bobi Wine baali bannaddiini abaakulemberwa Kazimba Mugalu bwe twategeera obulungi ennyo nti omukulu Kazimba Mugalu ne banne baali bagenze kubaako mention gye bakolera Jenerali Yoweri Kaguta Museveni asobole okulaba nga afuna enkibutya oba okulaba nga asobola okufuna information yonna akwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bukyo Jenerali Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso oba abannaddiini bano abagenda maaso n'okukyala twagenda maaso n'okitegeera nti bano ekyali kibatutteyo kwali ku plantinga obumu obukwata amaloboozi ogenda maaso n'okulumika emboozi yali wakati wa Babi Kyagulanyi Ssentamu mukyala we saako ne Bobi Wine nga mu kyo Jenerali Yoweri Kaguta Museveni ayagala kuzuulawo awatuufu munnange ate Bobi Wine we yali munnange ate agenze maaso n'okwekukuma. Kati n'olunaku olwaleero oluvannyuma ate lwali lugimu okubeera exposed nti ebikola bye balegenda maaso munnange ate n'okukola tebijjansa nga ne Bobi Wine almost olwabadde afunako akakisa okwogerako mu bitongole eby'ensi yonna abadde nga ayogera n'ekyokusiizinga ayogera ne ku nsonga ey'amagye okusalako amaka ge. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kaneno alabye nga senga tajjaayo magye ge munnange ate ebigambo byandigenda maaso munnange ate n'okumwononekera mu mbeera eyo. Kati n'olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga ayitiddwa nga mu kaseera kaneno nga Bobi Wine ayitiddwa okubaako munnange ate summit gyaba okubaako munnange ate okubaganya ebirowoozo munnange ate kulinya eddembe ly'obuntu mu mawanga aga East Africa. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okulaba nga singa
Bobi Wine agenda maaso n'okwengeejinga abantu abatali bamu kyandigenda maaso n'okukonfaminga nti kituufu mu ggwanga Uganda mulimu nate okulinnyira nate eddembe ly'obuntu. Kati Jenerali Yoweri Kaguta Museveni nkakasa nti ekimuwaliriza okujjayo amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kubanga bagenze maaso n'okuteekako files oba bagenze maaso n'okumukriticizinga nga alinnya eddembe ly'obuntu. Kati mu kyo ensingo emaze okukitegeera agezaako okubikkirirwa munanga ate ebikolwa bye oba agezaako okukola oba agezaako okulaga nti tewaliwo mbeera yonna naye ate munnange agenza okukikola akikoze leeti agenza okukikola balijjukira okwebikka obudde buliba bugedde bwe butyo oluvannyuma lw'emyezi 2 n'ekitundu kacyanga tuva mu kalulu ka 2026 zali ennaku z'omwezi 15 Januari twalonda akalulu kano kaali ka mu kibululu tekwaliko yintanenti eggwanga teryamanya biki byagenda mu maaso wabula oluvannyuma lw'okuva mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 15 Kyagulanyi Robert Ssentamu kyamubuukako okutuuka mu maka ge nga gonna geewulunguluddwa ab'ebyokwerinda beyeebuuza nti bano banoonya ki ewange ebyali munda mwalimu olukwe lw'okuwamba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumumiza omusu kubanga baali baatya kye yali yagamba abantu nti mulonde akalulu kammwe ate bwe mumaliriza mu kabanje baamanya nti ono singa twerangirira tagenda kubeera mmere kulya kwe kusalawo bamusindikira amagye gamuwambe amaze emyezi 2 ng'ali mu ggwanga atalaaga abantu be naye nga gavumenti emuyigga temufuna paka lwe baagibagulizzaako nti omuyaye yabuuka dda ali mu ggwanga lya Amerika temukyasobola kumufuna ne bamala okikonfaminga nti yes ali mu ggwanga lya Amerika ne bwe tukola tutya tewakyali kye tuzza amagye gamaze emyezi 2 bwe gasulwa gakubawo enkambi paka lwe gatuuse nga tebakyalina na kyakulya ne bagamba ye tufaaki n'azina obulungi ava mu ddiiro bwe twaswama taliimu yabuuka dda ffe bwe tulemerako tekitulabise ng'abasiru paka lwe bennyudde olunaku olw'olwaleero ne baabulira amaka gano era omwogezi wa poliisi Kituma Lushoka akakasizza nti amagye gavuddewo nga mission eyali yagaleeta ewedde buli muntu yandyagadde okumanya mission ki eyali yabaleeta eyo gye bagamba nti bagimalirizza mission eyali yaleeta bano kwali kuplantinga byakulwanyisa ebikambwe mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuplantingamu ebisawo bya ssente oluvannyuma bajje baaze babikwate bayite bannamawulire babirage public bakigambe nti mulaba twabagamba ono muyeekera ayagala kuvuunika gavumenti era bwe banaakajjayo buli muntu ajja kukkiriza nti wamma Kyagulanyi amaanyi gabadde ayogeza nga wamma alina kye yeesiga y'emmundu eyo kakati kino kyabasala kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu teyaliiwo baayingira ne bamenya ne bakola effujjo lyonna lyonna ne bw'obijjayo olwaliro bye wali okweseeyo olwaliro tebikyakola makulu kubanga buli muntu ajja kukulumiriza akugambe nti gwe walumba amaka ge nga taliiwo mmwe mugamazeemu emyezi 2 n'ekitundu mmwe mwateekayo ebintu ebyo wamma bagenza okulaba nga bafiiridde mu firimu yaabwe n'oluvannyuma bawanise ne bagamba ekimala kimala katuve mu maka g'omusajja tweddireyo ewaffe naye bagenza okuva mu maka gano nga ge baagendamu nga maka ekyamazima tegakyali maka kuba tegaliimu muntu n'omu ku bannannyini waka baagamenyaamenya gonna enzigi baazikutula kati kyafuuka ekifulukwa kuba ne bitwandigambye nti eby'omu nju bye yagula n'ateeka mu nnyumba ye nti teyafuluma nabyo kugenda mu Amerika mu ebiri naye lwe baalumba nga bazze okukola effujjo ku Babi Itungo Kyagulanyi baaleeta bokisi bode byonna ne babitikka kitegeeza nti mu njogera ennyangu tusobola okugamba nti baabulidde ekifulukwa kya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'anaaba amaliriza emirimu gye emitongole y'anadda n'agatereeza gaddemu okufuuka amaka gatuuke ku mutindo gw'omusajja mukulu gaateekeddwa okubeeramu nga maka ddala agagundidde